Political updates. Ewaffe bagenda kulizika nga nyimiridde omutwe gusigaleyo eno waggulu ekyalo kiyinza okuterera nga nze nebase kakati muleziyamu yange ebitabo bino bigenda kubeerangamu. Did you see nemwe muswala? Did you see amalaalo g'amafu buli mwagalabye gafaanana n'agalule n'agamusaza agali ekolola abatanzania ne bongera ne babakuba pulezidenti yabawa 5 billion point 6 essomero libazimbye mulimanyi twalirabye. Instead of accusing Museveni yabakubya akaswanyu kati kampuni ez'etanzania zezali ze ne zibazimbira amasomero ezamu mu bansibe omutima gwe gwali gutegeeza kyokkola ekyo. Museveni has been the same. Tanzania omanyi mulimu omuntu andagiri wadinga. There are people you admire in your life. Museveni admires Nyerere. Bw'osoma ekitabo kya Museveni, Nyerere yasalawo naye amuwe ssente nga n'obwo tamuwa, which was not simple. Okumuli wadinga si kibi. Museveni mu kitabo kyagamba tetwaddanga ku booda ne tulinda abavudde. Naye omuntu akolera emitwalo emiliyoni 3 n'ekitundu yazimbye essomero lya buwumbi 5 n'omusobyo. Okay, kale. Debate etegeeza has Museveni not invested in Uganda? Sente ne muzibba. Yabakubya akaswanyu. Kabiteeka wali abantu abatuufu. Bagamba nti first lady tagenda mu ministry ezo. Kakati imagine first lady n'agenda n'alaba essomero eryo nga ye minister of education. Kitegeeza ki? Anti kitegeeza ki? What does it mean? Kumubanja. Ba technician be yali batutte agabbi agali mu ministry. Ba technocrat n'abatwala bonna. President yakwata dola emitwalo 5 n'aziwa omumuganda nga Banyarwanda bazimba essomero yagendayo. Museveni naye omanyi mwe temumanyi. You are young. Abantu abamu tebali informed. Burundi mu 86 twali tulina kye tulina wano. The Burundian government gave us mattresses inchi mukaaga ne baziwa amagye. Burundi yakola emifaliso. They are experts in manufacturing mattresses. Rwanda Habyarimana ye yatuwa enkumi ezi. Sere zali nyingi. Yes, enkumi ezi. Rwanda ye yatuyamba okutunda emmwanyi zaffe nga bamasazeeko Masaka tufune ssente gavumenti kigongwe gye yali asazeeko. Pulezidenti Museveni n'alagira nti abalundi babasasule ssente zaabwe ez'emifaliso gye baatuwola badonatinga n'otuwola ssente nga bazibba dda. Pulezidenti wa Burundi n'agamba pulezidenti titwagala bitabo mu piiki feya. Museveni n'agamba zirize babba muziveeko. These are poor countries which we should help. Bano baganda baffe bali bubi. Nga nawe bw'okwata essuuti enkadde oba eki n'ogiwaani. Muganda wo ate yali obubi ennyo. Oba n'omukuba essuuti naye abeera eki. Bulungi. Nti tukiyita kuddiza oba kusiima. Naye Museveni ekyo tasiimye ate bamukolera. This is a problem. Omutima guno ogusiima n'asiima Burundi n'asiima Rwanda nga teguli reflected mu bamukolera. This way I disagree with him. Maybe as bureaucracy. Tinganzi babadde bansabotage. Tiwanudde omulenzi oyo ndimufukamiriako. Kyabadde kyakuyiga kyamaanyi eky'essomero lyetwaliridde eryatuumiddwa era Museveni primary school kyakuyiga kyamaanyi. Nti president era yalagira minister Musumba yali mu trade. Pay mirrors. Abawaayo obuwunga mu Southern Sudan yatabuka. Ne batwala ebintu byabwe bingi. President n'abagamba basasulwe bali mubasasule Uganda ebasasule. Ebbanja eri bwe baliterera tulikola ki? Tulyetereza. Musumba yateekamu n'abatabanja ba mirrors n'engende we ne muganda Musumba okimanyi wawedde dda Museveni yaggobye dda. Oganya do you read his directive? He told mirrors yenga ayagala ateekemu ekyo anyage Musumba bbe n'ateekamu n'ab'ennaanasi abe waffe kakulimira nakku ezo najjayo omutwe omusiraamu yabanjira kereziya ssente bashemules omusajja yakuba Musumba akalulu bali bamuyita dokita ng'atunda gundi ono mumuyita mutebe nebiringa ensujju watermelon yemuba akalulu n'adduka. Kitaawe wa Musumba yatuma Musumba genda odeetera omusajja gwe bayita mirundi Musumba n'akaana
uyo musumba omusajja gwemulaba taata we yamuntuma nga simanyi lwaki naye nga musumba amaze omubuulya omulala nze mbika pulezidenti ng'agenda eno kyebakuttiraeyo gyogenda okubikaoyinza okubika n'obika obubi ng'agenda ku lweruzira nkajja asangayo ng'asanga abali mu katale mu luguudo wakati nga bawa amabaati 6 kati minisita wa economic monitoring yali mutaani wa peeri nga bamugamba akatale kali mu road reserve agabbi gaagalaggula ttaka ewalala nagenda ne mugamba kwata amabaati g'abantu ogabawe oba si kyekyo akugobye mulowooza nti waliwo Museveni decision gyakola nga takimanyi ekyo kyatwala kagimu yes if he knows nti if this minister of work kagimu kyemmanya abitegeeggwanga naye abadde ekyemmanya akyabyetaaga Museveni yategeera nti oba minister of works is monitoring enguudo gold reserves lwaki bazimbawo n'akatale kewaze nakali mu road reserve yakawa sente kati naku ezo yabawayo biliyoni meka ne bazirya tewaliwo katale nze nadduka misinde sibiyingiramu kati nabakolera nakyo binazireeta nentema tobindabamu tebagala okuleeta amatooke wange embooko nevaayo mumugulya emmere nange mugere nti ndi mu bubbi bwamu kati the market nayita gundi nayita chairman bwanika ne mugamba bwanika akatale kano kayamba district yo Museveni yabawadde sente help them ng'alaba nga tupopularize enaale I called him and we sat nimulaga nti abantu bamwe be basinga bwano why Museveni has brought the money gwenga liita kazimbe wakafu bagula kapuloti bwe katikati ate bazimbyemu bukalina obuwanva kali awo kati bakasimba mu mmotoka kati ate ebyo kati Museveni takyabiriko kati ekyo kyafa baziridde nendaba gundi ebya Uganda buli muntu kweriirako nalabaani omusajja oba amuyitanga ndi profesa alina profesa nga yambala enkofiira bwali biri mu maaso yamuleeta mu Bukoto Middle East yali webutambala kezimbira mihingo nga baga nti yekezimbira mihingo si Muganda pulezidenti yamugamba Sejjoba amwesimbyewo pulezidenti yabayita ne Sejjoba mu meeting nagamba akalulu ke kamutta namugamba nti mwana nti ndi ku TV naawe kakati namugamba nti gwe mutabani lwaki tolekera ono musajja mukulu namugamba nti muzeeyi oyo omusajja bamukyawa talina kyakoze nze nzija lwakini naye akumanyijo bwamana akamutanti ndi kesisi pulezidenti nagamba kezimbira miyingo kati mugenzi lwaki tovaamu nenkogwa minisita yafuluma yekandagga bwafuluma ebweru yasangawo abaporotoko bambadde amasuuti teyamanya nti baserikale ate ba yenyini agenda kugwa atasuubiza ezi nga bakiwulira nendabayo minisita omulala era naye namubikira kaluluke kamutta mukwano gwange kezimbira muyingo kingdom we bazimba ng'agireeta agiguze omuntu omulala kuba yali yasimu nebiki pulezidenti ng'amubuuza naye gwe minisita gwe omanyi hisitole bwa poloti eyo omanyi ebizibu ebigiriko ya Shimoni gyoleese oyo n'agenda kajala ba nebagoba embwa badira nga bagenda mu kaseera lwaki bagenda okutunda poloti aleesa abanigeria abafere kati n'abuuza minisita Museveni musajja mugezi profesa mulamba nti where is that file this file about this where is it namugamba nti I don't know where it is instead of saying let me go and look for it if a cattle keeper with 10,000 cows knows where each cow is, how can you fail as a minister to know the fire? Omulalo owente omutwalo gwe mulamba asobola okumanya buli nte weri naye olumoti okumanya bufayiro obutabera yadde olukumi. You see the problem of cattle keepers is that their minds are always on their cows. Ate gwe fayiro eyo wendireeta kiboyi bwetwafuna bwe nemuga nti gwe kati sobole kwa sente akuteesa ekibuuzo kyobutamanya owedde. Why don't you be humble and say, Your Excellency, I don't know, where the file can't look for this file. The man has a minister to say, I don't know where it is. Kyobona bayo omusajja kiduma kubuya yayina ekintu kyakola nga tebakitegeera
Kiddu Makubuya bwe yalabanga debate nga yeetagisa constitution webeera Attorney General nga teyazze na constitution, you would see him moving away agikime kubanga mumanya agenda kubuuza nti Attorney General ningo bano bakiriowa namubiranga ajja kuwa obudde agambe nti kamala okwetegereza obulungi nokupiki asasula mbu bagula paaka eriwa. Where did they buy? All of the president directed that all of those who bow to public places and markets like Basajja Baraba we are compensated. Yes. And there is an idiot, a lawyer, who said Basajja Baraba didn't pay taxes. Who was supposed to charge Basajja Baraba? Basajja Baraba asobola atyo naawe ndeka ndi mu studio ndi mu TV. bakoleko malirize program. Kubanga somebody should know where I am at this time. Nebonga nti manga afudde. Am I going to abandon the program? Which important thing that is so important that I cannot wait? I'm here. Solo kulinda. I cannot abandon my program. Kikulu nnyo. Yes. Naye abantu baffe batuteekako pressure as if I'm responsible. Gwe nkubira essimu eyakaleekereke ng'oŋŋamba nti ekibanja kiwanzigira. Bakikoze iki? Bakituti. Nze nakikuzigira. Lwaki omumbuzaako emirimu nze nakikuzigira? Gwe mbuulira. Bagende ku police. Omukazi gwe wandabira nsiize sirimu. Then I have a point. Why do you transfer your program and you pressurize me? Abamu baagala sente as if nziteeka mu kadoloowa. Do I keep money in my dollar? No. Eryo nawe kubesimu nga baagala batwaleko ewooli ow'Enkumi-3. Ati balina ebizibu mwami Tamale bingi. Nti nawandika akatabo kange is one of my your favorite books. Nkugamba nti abantu tebategeera Museveni yaani. Nabagamba Museveni's innovations. Lwaki Museveni yakoze ebintu bino? Museveni yakola ebintu paka omulenzi ono lwe yajja mu gavumenti ayagala obusika atwala costs. Nebuno kana kayina obutuna kana kataboneka akajiji bwe bwatta gavumenti ya Museveni. Otherwise Museveni hadis ng'obuvubuka obwo yabadde bakajja biseera bina obuvubuka obwo tebunajja kubba buli wamu kunoonya ssente kubbawo ate tumwebaza nnyo. Buli wamu bonna bamulabye waffe komawo ku ttaka ly'Essango Bbiba kuba omutwe ogwo bakwase kabeereko by'obulimi eri munadisi ewaffe musimbe y'ebinazi bitukolera abeerekeyo munadisi nedda twagala tumukwatire waffe n'empale tukijjemu tumwebaze komawo ewaffe ako naffe ke tugenda okubba naffe aba disitulikiti Essango Bbiba bagenda mugabana gwe tukwatirayo bakuba kasola agwe babbewo temujja kubbawo tetubikoze ati mubirayizi tumwebaze if you go back to Essango Bbiba yinza okukomawo tatawaana kusala abantu bakambu tumwebaza yinza okudda horizontally ate nkugamba nti Museveni revolutionary. A revolutionary changes or transforms society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. He destroys the old order and replaces it with a new order or modern order. This is why Museveni started saving lives. He embarked on the immunization against leading 5 killer diseases among such children. Previously, the mortality rate was alarming. Museveni yateekawo unit. A revolutionary taba na bisanja. Revolutionary ajja kukyusa ggwanga kulijja ku point emu. Kasi omuntu aga nti revolutionary tolowooza okulonda kuba nomo kuba kulikyo nti n'omulambo bagunaazanga gulaga mu ttaka n'atalina bigere atalina okulonda okwa Uganda kalombolombo revolutionary takubwako kalulu bana abantu bamala biseera ba Uganda ate kati tebagala ababuulira mazima mwami Tamale bulabi waffe walero akubuulidde bulungi nti okulonda kwa Uganda likyo kalombolombo nga bonoonazo omufuko ogenda muteeka mu ttaka si buli mukazi afumbirwa nti azaala kalombolombo ekyo nno abaye tebakimanyi bulungi. A revolutionary cannot be subjected to elections. Yeyetekako ekyokulondebwa oba bakimuteekako buteesi kalombolombo byakola bimuweesa akalulu
nti Museveni's popularity is suffering a nosedive because ono yakala obwa president n'akwata ne banne ne banyaga ennyama ne banyaga amata ne bayumba ennyanja balumba ebyennyanja tumwebaza ayina ebyapa balumba amaliba tumwebaza ayina ebyapa 200 mu Kampala oli muzukulu bijjeyo bakuba oli muzukulu wa Kulubya n'ogula akatale kano ak'ebitimbwa abantu bagende mu katale ak'ebiti paka yaani mukagende munga mwakagula bilioni 2.8 motoka zaffe zikwatemu bana disi kyogere bakukube kiddemu kyogere musajja aja bagamba bagendeyo bajja kweta bino ebyokutega bomu bagende balekerawo okutikkira emotoka ku kkubo demolish that market president yagamba bapaka yadi temuteekawo miti nga ne kabaka agabye nani demolish the market mukwate tumwebaza asasule sente zeyatwala nga minisita wa Kampala tujja kuteeka emotoka ze naye byapanga oyogedde bingi nnyo bintu tumwebaza ayina ebyapa 200 oli mu Kampala wano oli muzukulu wa Kulubya ati mwebaze muzukulu nga naawe tambayo tolinaamu yadde ebiwere bitano. Museveni came out to Borodile and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought to the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. Museveni yavayo n'alwanyisa siriimu. Many people ask me, how did you survive? Omwana oyo tubadde twenkanya abenkanya emyaka tubadde babiri bwetwenkanya ate abadde ansinza omwaka nga gumu yafudde ku kyalo ewaffe abenkanya emyaka gyange amulimining was what 60 years tekuli ate okujjako aba 80 yes bwogenda mukyalo abakadde gye bali abavuka kakati ate kati siriimu bamumanyira bode yamumanyira kati ate abato bangi nnyo abamulina but my age group was wiped out. Why? Nti yatandikira mu bagenda Tanzania kusuubula magendo, and we used to see vivid examples. Waliwo embwa enjeru yagenda mu maka ga Haji oli bagamba nti Tanzania yagana okutunda amaliba nti ina factory yayo eyengatto egenda kukola the largest factory abazungu ne bagiremesa finishing Libero ku finishing kyembagambi sijja kugula bino simanyi byaba Japan simanyi byaba China bikolerera wano bakigolole kyevunge tujja kwambala z'abayitali gakunukira okujjako nga mumaze okukola amasuuti akategereka. We must put on Italian suits. Bubu by Uganda, build Uganda. Unless you improve. Are we going to go back to make a wheel? Bring machines and real materials. Let things are going to be a bubu before. Never. There is no patriotism in bad things. Kakachitawo kwabanga ayine nyama nga atunda lukalabaya. Gwogulako bulijjo ne bwaba mukodomi wotuma mwana togulayo. Tetujja kugula bubu. Tujja kugula zino z'abayita. By Uganda, build Uganda. Mwongere omutindo ku bintu ebyenjawulo byonna bye mukola. Keberese picture ze mukola bisenyi muzongeremu omutindo. Tetujja bikola. Tetujja bigula. Buyabo freedom. Kakati nkugamba nti abata nti mweye example yembo yajja ku kyalo enjeru nege no musira yogera Olufaransa n'Oluswahili n'Oluganda embanga yogera embwe nagirabako era makago tubayita wumbwa embwa bagibuuzanga nti wa Haji okimayo kirwaki olya ku lujjuliro lwa Haji naga nti zino nsonga zaffe za munda ne Haji nti omutabani eri Tanzania najjayo sikaniya y'amaliba n'agatunda omwana bwe yajja okubanja ne bamutta ne bamusuula mu nnyanja. So they came. I have also an example nti omusajja embwanga ebanja embwa yajja okubanja ewa Haji nga mutabani oli mutani we yajja sikani ya namba ey'amaliba n'agaleetebwa ffe kaliisizo najja okubanja ne bamutta embwa nejja nga tasasudde. Nendaba another incident which I saw vividly myself. Omuvubuka era naye nali nsoma naye nagenda akola amagendo nabula ne tata naki kakati tata we baba mazo muziika obwana nga bujja bugamba jjajja waabo kitayi w'omulenzi tata ajja n'atubuuzaawo kakati omusajja mukulu n'agamba nti naye omukazi ono namwandu alabika aleeta abasajja ki ewaka abaana go bayita taata n'ayita miti ya mugobe
omukazi aba asiba ebintu bye ekiro biri mu ddiiro mutabani we nakonkona ku luki gwani tinze gundi nze wange yafa tiyinzi natuula mu ddiiro naye nga ajjudde emumbwa ngaomuntu gwe basiiza emumbwa namugamba tinabba abakerewe etanzania naye mukayumba kwenkoko omwo mulimu emiliyoni aga muzitwale muzisasule ne mukazi wange muleka abeerewo nakuuma abaana bange. The money disappeared on the village. Is not a story. Ekitegeeza naye wamwe eyo nesiwakuzanya abantu balina kwegendereza nalabako omusajja yakwatanga ekutiya za sente ngaavuga pikipiki agenda azimansa nti bakerewe abakerewe babaloga which could have was there. I'm telling you. So they don't think people were fool too. The second point, Tibanamwandu Sirimu Yashoka kutta bagenda Tanzania. So the rest of the people who never went to Tanzania felt it safe. Nabagenange ne basegeza sente nyingi nga bato. Kati abatagala kukola ne babawasa. That was the second point. Kakati the third point yaliemu nti bannamwandu bano abasajja bayiga enkola n'abakazi nti bw'aba yafudde siriimu aleka lisiti eyabamwendako oba yabanga ntuufu kakati nga bazisoma mu kuziika kati be basomye bonna ng'ekyalo balina kikola ki ne bamusaasaanya ewalala. And there was no proper explanation. Olinga agamba nti ono abadde muganzi wange no. Balekangawo lisiti. People were chased from ki nze nange taata wange yantuuzaako muganda wange yafa omuganda wange alwadde kozi muganda wange ye yawasa namwandu wowa siriimu yali asoba nankumba tugenda okumunonya mu kisulo nga taliyo yawasa dda omukazi yajja ne sente akazi ate bannamwandu gye bali yes yawasa omukazi nga mukyala sente azirina bungi yes naye naffe kitaffe yatutuuzako natugana naye mwabba nti ate twabba oba mwabba mwogere tusereze ensonga nga bukyali. This issue of which could have had an element nti I witnessed incidents waliwo kabuli y'omuntu era naye yali abbyeyo eyayaka omuliro ennaku ezi kabuli ng'eyaka muliro nti mwabba abakerewe ate nze aliya mukyalo ewaffe era bagenda ne batta omutanzania yali azze ku banja kakati babamutta nabo ne bafa ate bafaaki abomumaka ne bafa n'abajja okuziraga omulambo bakwatako nabo ne bafa ekyalo nekibeera scared. Kakati omutanzania gwe battira omwana n'abagamba nti musime ekinnya mu mabbali g'oluguudo ekalongo in the 60s musime ekinnya mu mabbali g'oluguudo buli ayita wasulemu ennusu bwekinajjula njaziki bano kimujja baziika omanyi nti abafamire bafudde n'abaza okukwatako oba mufu oba tubatwala mu ddwaliro nabo ne bafiirawo waita omuteego nendaba physically sirimba nti omusawo omuganda omusawo bamuleeta era ngaomusajja abiguze Tanzania n'agaggawala nnyo yava ku bigere n'alinya eggaali n'avuga motoka n'agaggawala nnyo era ali kalongo eyo n'agaggawala muvubuka kakati nebyomugaa nti owaayo ffe tubadde mu ndeku okumala ebbanga naye kakati gwewagaggabadde naffe twagala ennyumba ki naffe tuleko mu ndeku tukoye ndeku kakati olwo bitandise omusaba abantu bimusaba abantu kati n'aleeta omusajja omusawo omuganda nti abikwate namugamba nti embuzi eyo leeta embuzi nagireeta nene kati omusawo omuganda n'agamba nti ye omusawo omuganda kagiwanduleko eddoso bagikole ki bagyoke nti eno gyenkuwadde embuzi yakwata olulimi lw'omusawo nemuwalula yali ndiga nemuwole bwe mutomera tutu yaleka emuse neyigira olusaalu n'abayizi b'okukyalo tebagirumba so lwaki abo tetubeyambisa mwami Tamale ne batuyambako ku bantu bano abafuusa ekizibu element of witchcraft was there. Don't think that everybody was a fool. Ate ng'ekyo eyebukerewe nze nagendayo ebukerewe
osanga abasajja bakulu nga beesa omweso ku nnyanja, osanga abaana abato nga bavulira ku nnyanja. Abakerewe they are good divers. Yali Buganda, Abaganda batyayo nga buli Muganda agenda okusoloza omusolo agwirayo eddalo. It was a part of Buganda. Bukerewe Island eri muleke Victoria and Kiziba was part of Buganda. The Baganda feared Bukerewe erinanye Kiziba kitu batwala Buvuma naye Bukerewe ne batyayo. Toli Abaganda Baganda bulinda buwere yawamula Buvuma mayiro akiba bayita abavuma bavuma kabaka teyina amanyo kaginisi nakyo kyogedde yo wamanya magini ke kabaka nti bali kyogera kisiriki bavuma kabaka bali kyogera kyerekere Abaganda bajira mu bwali abavuma ne baganda waawo buno basajja balese buno kyali butono mu bulinde kuba omulundi kumute we are overpowered. Kakati nkugamba nti this is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the leading 5 killer diseases amongst the children. Previously, the mortality rate was alarming. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni successfully fought the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. He embarked on the expansion of health facilities. New hospitals have since been constructed. However, our opponents shamelessly say that the health sector is in the sorry state. Overlooking one important verdict from the peasants, people say that a dagala baliba mumalwali, meaning that drugs are stolen from hospitals because they are there as supplied by government. Okitegeera abantu Museveni bamwekizonolating abantu bakwani eddagala lwe lijja mu ddwaliro lwe balibba drugs. Era president yagambako yo omukyala Nannono eyali permanent secretary wa health n'amugaa nti eddagala lyange lirambe. Government of Uganda yagaana nemanya nti ono musiru era naye namugaa nti oli mubbi musiru. Museveni bwakuwa empeke mutwalo lambako gumu lambako kenda ogumu oguddu olukumi oluddu. He's a good thief. She refused. Museveni abagamba make a teachers register. Most you are talking about ghost teachers kati joba yogedde bagamba we are probing teachers, then where is the results? Kwati bayina buwongo. They use short-term strategies. If the Minister of Education has instituted a probe to read out ghosts in the ministry, before we open up schools, then the report will be out. There is no report. Baba Limba, ngabo baleto no musajja akola kasente wa pathologist ali mu police naje jemba atabyogerera eri for consumption kati oyo musiru. That don't you know, I told these people that I know most of the evidence that ICC has against the doctors are from Mulago doctors. Bagenda kusanga yo ba doctor bagenda obalumiriza. The National Referral Hospital. Nakuba akatambi jo nakukwata 5 years ago. Nga chairman ali ne Dr. Wawuya ne weyomba. Era bogedda Dr. Wawuya ngamugamba. You see, we are hearing this man called Mirundi. Nyizo kakufibira wano nkayita yeko. Nkakubira akatambi nga Wawuya agera ne weyomba. Sikumpewe zino. Chairman. Atiba na bawabirawo. Wawuya has led the team to Hague. Yagendedde mu bafunye stop over Dubai. Yali anyimiza munenga amugamba. Bademba laba. Kakati yo chairman namugamba no. Mirundi was be sorted out within a very short time. They did not have anything to me. Tumutte. Uyu tumwebaze hired thugs to kill me. John naita kundi ono. Ani brigadier Sajja mtandike ekigambo kinene. Mtandike ekigambo kinene. Brigadier namu obutambi busatu. Nti ADFC etabantu mu Kampala. Assassination zonna eya Kawesi eya Kirumira nze bali banzese nakyo be bali bamuse. CADF. Damuli yali yakomye umongero obulala. Did Damuli come back? Ne mugamba Uganda verify. Katumba bali mu mutidde millions ya $2. Nakyo be billion 3. Nze bali bansete million 10. Nga bali mu kuteesa bawulira naye nga balowooza nti ADF. Emutungo kauntekera mugamba laba.
oyo omwana mwali oyo omwana mwami Tamala akizeemu gwakubiri yatugamba wiiki ewedde nti ADFC yali ekolakola ebintu ebyo bali with him however agita substitute